Guys, update. Do you know that 517 members of the European Union Parliament voted in support of the resolution for the Uganda's sham election? 517 members of the EU Parliament voted in support of the resolution. Alright, final Uganda chibabadde balindirira His Excellency Robert Kyagulanyi okuvaayo na replying ebyavudde mu EU naye havuddeyo abyogedde anti President Museveni lunaku olujjo yasoose okubeera nga abaddamu yabazeemu biki video nagikoze gwatagirabye genda mu video zange enkadde ez'olunaku olujjo ojja kubeera nga obyerabirako. Bobi Wine ayogedde ki ambikuletedde biki ebyavudde mu kulonda obadde okimanyi His Excellency Robert Kyagulanyi yakubye President Museveni lunaku olujjo mu EU n'obululu 98% ogenda kumbuza batya gwe tulokalire video genda gyerabirako naye nga tetunagendayo nyongera okujjukiza video ino soko jimpereka like bumaze subscribing wegate ku mukutu gwaffe guno ogwa Wonderboy Eugene njagala soko owulirize biki byavudde mu kulonda tumale tweyongereyo. Guys, update. Do you know that 517 members of the European Union Parliament voted in support of the resolution for the Uganda's sham election? 517 members of the EU Parliament voted in support of the resolution. And only 3 members of the European Union Parliament voted against it. Only 3. I'm giving you updates. I'm not saying anything. But guys, this is a very big reflection. It simply means that the whole of the European Union Parliament has rejected the victory of President Museveni. This is a very, very, very big number. Only 3 members of the EU Parliament voted against the resolution. The 517 voted in support. Oh my God. Follow me, like, repost this video. Meeting efuuse meeting and don't forget to share. Since Robert Kyagulanyi kye bamuyiseeko oba gye bamuinvitinzeko is one of the biggest meeting ez'aba human rights activists. Wano wennyini kasita Bobi Wine abawangudde omusango gwe n'abakakasa ebyadala nti President Museveni yamukola ki yamutulugunya during election. Bano basajja America eba eno kubiyingiramu kubanga abagikulira bonna abava sides eyo ate nga b'amaanyi. Njagala osooka owulirize Sam Katsi nga kunnyula Geneva Summit eno etegeeza ki mu bigambo bye tumale tweyongereyo. Bannayuganda tukkirize tugaane ye Kyagulanyi Mukama yamutuwanga kirabo gye yalogera yonna ono Godicent ennaku z'omwezi nga 18 lugenda balwa kusatu next week essaawa 3 ez'okumakya agenda kwogerako eri ensi eno bagiyita Geneva Summit for Human Rights and Democracy. Eno etuuza zi G7 gali amawanga amanene Germany, Bungereza, Bufaransa, Amerika kwegamba ensi yonna egenda beemulaba ng'ayogerako eri ensi seri eggwanga. Tusooke tuteeke ebineno sima European Union ebbali. Linki njitaddewo waneno wansi mugenda kunnyamba mu sharinge video eno. Linki njitaddewo wansi ogenda gikoonamu ogenda ojjuzeemu amannya go email obeere ng'oli Kigalo, okay? Oli registered mu abaana ababalaba interview eno ku lunaku lwokusatu nga 18 next week. Then account yaabwe ku TikTok yeeno waneeno musobola ogifollowinga. Era tugenda batukolanga ebibadde ku European Union. Museveni must go. We reject the fake results. Eza announcing bwoyo simabya abakama waabwe. Eno jene mama nyabo. Etuuza gali amawanga agamaanyi naye bamwaniriza nga muntu ssekinnoomu. Bamuggyeko interview. Linki njitaddewo wansi wano gy'ogenda okukoonamu ogenda obe ng'oli registered abanalaba interview eyo. Ennaku z'omwezi nga 18 lugenda balwa kusatu ku ssaawa 3 ez'okumakya tubeereko mbungi. Ono Museveni akaluluko wakabba naye kimanye wabba njovu egenda kulemerera ojja kiwulira. European Union yatugambiddewo eri mabega waffe era tutandika okkabangiza musigaza opinion egi kutantebe
kutambufuzi buddiza bannansi mu mirembe, otherwise mugenda kiwulira. Ne tutuuza European Union olutula lulamba parliament yonna ng'etudde ku lwa Uganda tekibeerangawo Uganda kasookedde ng'ebeerawo. American Senate tetuulangako ng'etudde ku lwa Uganda. Never, it has never existed for the first time bakikoze. Gundi ezasaliddwawo eri ze zasaliddwawo wano katuuzaayo omu bw'ati tuuzaayo omusajja gwe bayita owa Royal Charter. Owa Royal Charter ajja nkiddamu owa Royal Charter ajja, just wait, is coming. Tuuzaayo ogu omu pati n'ekirala kyolina okumanya ku European Union wano nabagamba nti abafuga UN bali basatu, abafuga endagaano y'abakapitalisiti bali basatu. Kati olwedde tumaze okufuna ababiri, mujja kumbuuza owokubiri ali watwala European Union. Mu element ya European Union mulimu France, mweri wabunyiza okuba nga mwatunulidde European Union mulimu France. Era France yekiikidde Europe yonna. Jukira Bungereza yabivaamu yo, Bungereza nekola eyaayo yava mu European Union. Kati France yekiikidde Europe ku United Nations. Kati kitegeeza nti wali tumaze okutiikinga, bajjukira eno Senate ya America. Kati mu America tumaze okutiikinga America tugirina ku UN. Kati tumaze okutiikinga ani? Tumaze okutiikinga gundi France tumutiikinze katubuuzaayo omu yekka waaki. Omuzungu yavaayo n'akiwandiika mu revolution cannot be stopped at any time team kugamba olunaku olwaleero ansobola okubeera nga nkiwuntinesi nga njagala olabe an average Ugandan wa wansi ddala ng'akulira engeri Uganda gy'eina okutambulamu. His Excellency Robert Kyagulanyi akoze omulimu gw'amaanyi okubatendeka okumanya eggwanga lyabwe engeri gy'eina okutambulamu. Njagala osooka olabe omale omubuulire ebyaddala gwe osobola kubinnyonnyola nga bw'abinnyonnyola gwe yasomako. Sajja kwadde butwepangira ku muno buyiwa sente tone oyogera kati nabo buzinoonya bujja kutukama jukira bwakamente etawa muddo ekivaamu yegwa nefa kati mbaleke bakame ffe tetulina we tujja ate nebitulima binyini babisuula akatale takyo nemwanya okugwa akatale mu world market sazulu musono mwanya Uganda kilo yana bali nokumitwalo nga 8 sikulimba ko Brazil yava Uganda yali ku world market ba mugoba kati emwanya wano kasi nkulimba ekitono muza Uganda yana badde mitwalo ekitono nyonge echi wama mulimba kireyo singa Uganda badde mu world market na Uganda world market tali yimu mwongalo okunoonyereza abantu sibategeera genene atikinga Museveni no mutulu yalinga n'amazi sikulimba omuntu atalina amagezi. Nze nagamba abaana balwala nze ne musajja mutembe nayenze ekimanyi amagezi ya Katonda yagamba yampa okutegeera nakisisimira Mukama naye saasiranye omuntu omulwadde waabwo ate okulwala obwongo lwala sirimu nekigo nomanya oli kumpeke kuba omulwadde sirimu ategeera nti nyinza okufa kankola ekiri nzimbe naye omulwadde w'obwongo talizuukira bamutulugunya eno yena agamba kinyiridde tuwadde obalaba benare mbadde balaba mu Kampala baba wadde petisaati papa adduka wenawenya enjala emulugu n'akacupa k'amazzi kaweddemu mu Kampala nze nga ntembeya buno mbalaba nze nagamba ojja kukola bukyokwa naye nga sikusagiza Museveni ajja kukola bukyokwa naye nze sirimuwa tikiya azinira ku basiru abalala naawe abatategeera abantu nze sirimu balwadde babwongo nze ndi mulamu mu bwongo Katonda yange okutegeera okwata ota sente z'okoze bino byonna bisasudde omusolo siki teri dduka kyenki omusolo eno kapa yoka gyenkutte kuva China kutuuka mu Uganda esasula omusolo kuyingira bwemala kuyingira wano mu Mombasa Kenya egiriddeko sente netuuka mu Uganda nebakiteekako omusolo nze nenjigula nenjiguza gwe nawe n'omusolo gwaba gusasudde agisembesaayo kati nange obusente bwekunganya nebuteeka ku mobile money ndabo ne babujjako omusolo naye nga n'omusolo kinde kitu kisasudde